Uganda mwabali ku YouTube mutufunira ku Pale FM News ne Pale FM Dawa abali ku mikutu eja Afro Mobile Radio Garden TuneIn Radio Box mwena mwe bali ku banti mutuuliriza n'okutugoberera babuuzaako n'ekiramuso ekyasinze okubeera ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakika yine yoliemu yakaita ku ssaawa 6 ez'omutuntu lunaku lwa 2 nnaku z'omwezi 26 mwezi gwa Novemba guba gwa 11 omwaka 2024 tusigaze ennaku ziringa 4 okuba nti omwezi ogwa Novemba nagwo guwunzikibwa ate tuyingire mu mwezi ogwa kalenda esembayo ku kalenda ya Gregorio mwezi ogwa Desemba omwaka 2024. Kadde kano obubenje butera okubeera obungi n'obujjagalalo wamu n'abantu okuba nti oluli abamu batwala obulamu bwabwe nga si bwa kitalo basi bwa mulembe gye bali. Tubasambugezeeko kulaba nti mwena abavuga ebidduka nammwe abakozesa enguudo ez'enjawulo mubeera beegendereza okuviira ddala ku mmwe abasala enguudo, abasaza abaana b'amasomero, naawe omuntu omukulu asala, kubanga abantu accident emanya muntu muto oba mwana oba muntu mukulu. Abantu bonna accident bwebezze ebakosa kyenkanye. Ate nammwe abavuga ebidduka omuli obugaali, boda boda, taxi n'emmotoka ez'enjawulo mugezeeko kulaba nti mu respecting ebifo awasalirwa oba ziyite zebra crossing, kubanga weewuunya omuntu mu magezi ge n'alaba omuntu ng'asalira mu zebra crossing naye n'aleeta piki ng'amazeeko, oba ng'oli aleeta endiima emmotoka ng'ayagala kusaanyawo busaanya ate muntu akozesa zebra crossing. Tugezeeko kulaba nti tuwa ekitiibwa amateeka g'oku nguudo n'abasirikale twongera okubeebaza kubanga deployment y'amaanyi ku nguudo ez'enjawulo naddala ku nguudo ezaali zisinga okubeeramu nnyo obubenje, gamba ng'oluguudo lwa Masaka Road, Mbarara, oluguudo lwa Jinja Road paka Mbale n'enguudo nga Guru Express Highway zonna kati ab'ebyokwerinda n'abasirikale ab'emmotoka z'ebidduka kwe bali okulaba nti at least batangirako abantu obutamenya mateeka ga ku nguudo, nti at least wonoogamenya mu kilomita 10 eziddako ojja kusanga waliwo abalondoozi oba abakwasaganya ebyentambula ku makubo. So twongera okubeebaza poliisi ya Uganda, tubasaba mwongeremu amaanyi naddala mu nnaku zino ng'omwaka guggwako abantu bangi batokomokera oba bafiira obulamu bwabwe mu ngeri y'okulagajjala nga kivudde ku bantu bennyini abakozesa amakubo okuba nti tebafuddeyo kugoberera biki bisaanidde kugobererwa. Nyongera okusaasira ku mwenna abaviiriddwako abammwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, twava eri Mukama Katonda ate eriye gye tulina okudda nammwe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo. Allah ow'ekitiibwa tumusaba abeere nga bw'atyo abasaasira abavuunusa okusoomozebwa ku mulimu akadde kano. Olunaku olwaleero tugenda kuba tukutuusaako amawulire ag'enjawulo. Abayizi abasini ey'omukaaga bakyagenda maaso n'ebigezo byabwe, wiiki eno yakusatu nga bakola ebigezo byabwe, era leero ntegeddeko nti bagenda kuba bakola essomo lya ICT, subsidiary ICT practical, teekako akawungeezi. Bagenda kuba bakola ennimi, mulimu abagenda okukola olulimi Olufalansa, Olugirimaani, Olulatini, Oluwarabu wamu n'Oluchina lugenda kuba lukolebwa akawungeezi ku lunaku olw'eggulu. Ate nga n'abayizi abasawo abasoma obusawo nabo bayingidde olunaku olw'okubiri nga bwe batyo bali mu kigezo kyabwe bali mu bigezo byabwe ebigenda okumala kumpi sabbiiti 2 nga babikola. Kakati mawulire agaaliyo ge tugenda okuba tukuwa kuliko poliisi ey'e Kassanda etandise okunoonyereza kabenje akaguddewo, abantu abeerako ne bafiira mu kabenje kano, era nga poliisi ey'e Kassanda ekitegerekeseeko nti waliwo akabenje akaguddewo mu bitundu wali eby'Nakiganda, Mitiana, Mubende Highway ku ssaawa zabadde z'akawungeezi, era abantu abawerako bwe batyo basobodde okuba nti bafuna obuvune mu kabenje kano, n'abalala okuba nti bafiiriddewo mu Bulaga. Tugenda kuba bwetyo tukutuusaako wuno kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Olive Namisango Kamyatulyomwe ayagala gavumenti okwongera ku ssente zeeteeka mu kitongole kino ekya kaliisoliiso wa gavumenti basobole okukola obulungi omulimu ogw'okulondoola ebyobugagga eby'abakozi aba gavumenti, ate ng'era abasawo abakugu balabudde ku bakyala abakozesa eddagala lye bayita misoprostol nga bali embuto. Abasawo abazaalisa bavuddeyo ne balaga obuzibu obuvudde ku bakyala ab'embuto abakozesa eddagala erikendeeza ku bulumi nga bagenda okuzaala erya misoprostol, nga nabwe ekyo bagamba nti lyandibaviirako n'abaana baabwe okuba nti bafiira mu mbeera eno. Mawulire amalala ku Parliament tujja kuba tukutwalayo mukyala Namagembe Joeri ajja kuba atubuulira ebigenda mu maaso, yatuuseeyo dda, ate nga ne mu ttuntundu ery'e Busoga mukulu Alamanzaani Rudu ajja kuba atuwa ebikwata ku ttuntundu ery'e Busoga. Ebikajjo bikyali wansi ddala bbeeyi yaabyo,
abalimi abasinga obungi babyekokola ate ngera mu biro ali naye ali mu kibuga Kampala agenda kubatuusaako abavubuka ba independent movement bwe batonga balambika ensonga zaabwe balina okwemulugunya kwabwe eri abakungu mu kibiina mwe bava so mwekito tugenda kuba tubifuna agona amalala mangi ogenda kuba ogafuna no mu programu yaffe ya Pale FM News Hour webale kuba nti otambudde omukutu ogw'ensonga gwa Pale FM naye nga tugenda kuba tugatandika ne kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Olive Namisango tuli omwe avuddeyo nawanga njagira gavumenti okuba nti eyongera ku ssente mu kitongole ekya kaliisoliiso wa gavumenti basobole okukola obulungi omulimu ogw'okulondoola ebyobugagga ebyabakozi aba gavumenti jjukira nti buli mwaka gavumenti eba n'enteekateeka oba ekitongole kino ekya kaliisoliiso okulaba nti kirondoola n'okulaba nti kirondoola ebyobugagga byonna ebyabakozi aba gavumenti nga bino abyogedde asinziira mu musomo ogw'obwesimbu wali eri ku kizimbe ekya Public Procurement and Disposal of Assets PPDA era okusinziira ku Betty Namisango kamya tuli omwe agamba nti abakozi ba gavumenti balina okulondoolerwa ddala basuberenga bwe batyo baberenga bwe batyo mu kiseera kino tebasobola kuba nti babalondoola olw'enkuba nti ensimbi ziriwo mu kaseera kano tezibasobozesa kuba nti abaddukanya bulungi omulimu guno nga nabwe ekitowa video n'agamba nti beetaaga okuba nti bongerebwa ku nsimbi zino emirimu gyabwe gisobole okuba nti gitambula bulungi katule ku mukyala Betty Namisango tuli omwe nga ayongera okuba nti atangaza ku nsonga eno eryasooka nga tinalirongosebwamu nga litugamba nga liragira abantu beryakoona abantu emitwalo ng'ebiri kitundu nti be basaanidde okwanja ebyobugagga byabwe kati etteeka nejja lirongosebwamu kati abakozi ba gavumenti bonna bali mitwalo 40 bonna bateeka okwanja ebyobugagga okuva ku mitwalo 2 kitundu okutuuka ku mitwalo 4 ate ne batuwa busobozi bukola mulimu guno banja naye tetumanyi oba bituufu oba si bituufu kubanga okungamba ekizimbe kino nongamba nti kya miliyoni 10 ngate kya buwumbi oba under the clearance toyanjiza kituufu kimenya mateeka naye tetulina busobozi bulondoola kituva tukolako ekitone kikola ki naye tuli mu kwogeraganya ne gavumenti etuga ssente Kamyono agambye nti ku bakozi ba gavumenti abasoba mitwalo 40 ge bayina mu kaseera kano ensimbi eziriwo tezisobola kuba nti bakola okulondoola ebyobugagga ebyabakozi ba gavumenti bano bonna ng'agamba nti bw'ati ategeezezza nti mwennyamivu olw'abakozi ba gavumenti abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti balondoolebwa ebyobugagga byabwe birondoolebwa ekintu kyagambye nti kiviiriddeko okukola emirimu mu ngeri yagaddibengalye nga n'abamu oba oliawo bakola tebafaayo ekintu ekireetedde ssente za gavumenti oba ez'omuwi w'omusolo okuba nti zitokomoka abantu bangi okunoonyereza kwaffe tuzudde nti abantu bangi abafuna emirimu mu gavumenti tebasaanidde bagraduates ba Nasa Road agenda Makerere n'akola omwaka gumu ne bamugoba n'agenda ku Nasa Road n'afuna certificate ye Makerere bwe balanga omulimu n'agitwala n'asasulayo ku ssente n'ayita n'agufuna kati oli yennyini yayita kubanga tasasuddeyo ssente ate ye n'atakola ki n'atagufuna nekituleetera okubeera n'abafere baleesa obuzibu bungi engineer omufere supervising ekizimbe nga kino nekigwa kubanga engineer mufere okoli ku Pale FM 107.9 kula lya muntu wa bulijjo n'abali ku www.palefmuganda.com mwebale nnyo dakika ziri 10 ezakayita ku ssaawa omukaaga ez'omutuntu lunaku lwakubiri wano mu kibuga Kampala wetusinzira okuba ntukuweereza ku kibanja namba 10 luguudo baluyita Coronation Road Perimani Gardens maaso ga Old Kampala Primary School wetusinzira okuba ntukuweereza akadde kano twagala kuba nti bwe tutyo ate tuwolekerako ali ku lukiiko olukulu lw'eggwanga ew'omusaasi waffe mukyala Namagembe Joel abeere nga tutuusaako ebigenda mu maaso okuva ku lukiiko olukulu lw'eggwanga mukyala Namagembe tukwaniriza ku Pale FM Abannayuganda beetaaga okumanya agafa ku Paalamenti mu kadde kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero ennaku zino ziri 26 omwezi ogw'Musene mu mwaka 2024 era nga oluvannyuma lw'olukiiko lwa Paalamenti naddala entuula za Paalamenti okuyimirira ku kisabbiiti 2 eziise okunyumiza ekikolerwanga olukulu Anisainsi Kamongo olunaku olwaleero Paalamenti egenda kuddamu okutuuza entuula zaazo mu butongole era nga lugenda kutandika ssaawa 8 nga kuba ebigenda okutuusibwako kwe kubanga abacandidates oba abalondebwa ku bifo ebyenjawulo biyite by elections naddala mu bitundu eby'ekisolo bagenda kubanga balayizibwa olunaku olwaleero ate oluvannyuma batunuulira amabago ag'enjawulo
oluvannyuma lwa palamenti okubanga emaze akaseera ako sabbiiti 2 nga yawummula. Olunaku olwaleero obukiiko bwa palamenti era butudde era nga n'ababaka ba palamenti ababaka ba palamenti abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekyabakyala ekibayinza okweta Iwopa nga bali wamu n'ebibiina by'obwannakyewa eby'enjawulo. Olunaku olwaleero batuuzizza okunola bannamawulire okututegeeza ku nnaku 16 ezirwanirira okulaba nga bakomekereza obutabanguko obubeera mu maka naddala nga butuusibwa ku bakyala kw'ossa n'abaana ab'obuwala. Ennaku zino 16 zaatandise olunaku olw'eggulo era nga minisitule evunaanyizibwa ku kikola ky'abantu yabitongoza mu butongole nti ebijamba okutongozebwa era n'okuzzibwa nga zituuse ennaku z'omwezi 25. Ennaku zino zaatandise olunaku olw'eggulo era ng'olunaku olwaleero bo ababaka abakyala beetaba mu kibiina kyabwe ekyayibuka kw'ossa n'abaka abamu abasajja be bayinzaamu babalwamu n'ebibiina by'obwannakyewa basazeewo bo balutandike leero okumutegeeza mu butongole era ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba ennaku zino zirenda okuba nga zikomekerezebwa. Ekigendera ky'ennaku zino kwe kubanga bagaanibwa okulaba nga bamalawo obutabanguko obubeera mu maka naddala buli ku bakyala ku baana okususulibwa okutulugunyizibwa okukubibwa kussa n'obakolako ebintu eby'ensonyi. Bano bagamba otunuulira ebibalo bino biraga nti newakubadde nti kale waliwo obutabanguko obubeera mu maka naye abakyala bano be basinga okukosebwa ennyo kussa n'abaana ab'obuwala nga tuza tulaba ebintu bingi ebisambi zino ebadde birabikira ku mitimbagano gy'amawulire egy'enjawulo kussa n'amawulire amalala nga biraga nti abaana ab'obuwala kisusse nnyo okulaba nga bakabasanyusibwa ab'ekika kyabwe ab'enganda zaabwe nga tokomye n'oku abamu bafa n'okufa nga bazaaliramu nga bali mu ssanya olw'okuba nti bazaalira ku myaka emito ate nga abantu bangi abebatuusaako nga bakika naye olw'okuba nti abantu bano tebafuna budduukiriro y'ensonga lwaki bano baavaayo beebigire mu mbeera eno okulaba nga balaalirira eddembe ly'omukyala okulaba nga bakumye obutabanguko obutuusibwa ku mukyala obutuusibwa ku mukyala ewaka n'abaana. Bano bagambye tebaagala kikomya mu maka mwokka wabula n'abakyala basusse kussa n'abaana ab'obuwala bagezezzaako okubaako akademi ke beetandikirawo mu mawofiisi ag'enjawulo mu butale gye bakolera na bonna bakakalaliza emirimu gyabwe bano eri basanga okusoomoozebwa olw'okuba nti waliwo okunyuumibwa nga bagamba nti bw'oli mukazi kino tudde kisobola gino emirimu gy'abasajja ekiraga nti tewabaawo bwenkanyankanya wabaawo okususula ate bano bagamba nti n'abasajja mwali tubalabye nga beenyigira mirimu gy'abakyala kiba talinaako buzibu naye omukyala naye waaba akuza akasenteeko okulaba nga abaawo abeezeewo abaana ensangi zino abasajja badduka ewaka ne balekera abakyala obuvunaanyizibwa ne badda luvannyuma nnyo ng'omwana amaze okusoma ne bagamba nti nze oyo omwana nze yamusomesa era mwana wange. Bano bagambye abaami basikiremu babenga nabo batuukiriza okunyanyizibwa waabwe balina kulekera abakyala kussa n'abakozi ababoosi abakozesa abakozi bano babasabye okubanga tebakirimunya baana bano olw'okuba babalubawereremu abamu ne batuuka n'obatumiza mu mbuga za sitaani ate oba abalala ne babagoba n'okubagoba olw'okuba abaana bano balemeddwa okutuukiriza bakama baabwe baba baagala obubeera n'obwonoonekera otutuuse ku kikola ky'obuntu abantu nga boolaba nti waliwo abalina obukusefu ku mibiri gyabwe naddala abaana b'obuwala n'abakyala era bano bakyogeddeko nga bagamba era okusomoozebwa kungi kubaawo omukyala oyinza n'omusanga ng'asibaanidde ku kkubo olw'okuba nti alina obukosefu ku mubiri gwe mulema kussa n'ebintu ebirala abo bo kibalagwawo nga ki tebatwalibwanga bantu ba mugaso. Okyuka ku mwana ow'obuwala ng'aliko obulemu n'atuuka mu mbeera ze ez'ekikyala ng'akuze ng'ali ku ssomero embeera ebwonoonekera nnyo olw'okuba nti kennyini tasobola kweyamba kino kireetera abalala bano okumuyisaamu amaaso okumuyisa obubi n'okumutulugunya ekiyinza okugerako abantu bano okubeera mu mbeera eyennyamiza abamu kibaleetera n'okujja mulambulensi tuze tulaba nga abaana abamu beetuze n'okudda mulambulensi mu bintu ebitaliimu era nga tuli mu kolideno ng'abayizi bavudde ku masomero abazadde nga tebawudde bakyalo babaami bakubirizza boogere n'abaana baabwe beekennenya ebiki byabalaga ku TV abazadde muleke abaana bano balekera ogemu kyamanyisibali ekyata gundi omukujja gundi n'abaana ab'obulenzi newakubadde bo tebakondeddwako naye tubabuuzi
tutuusizza oluba mu tunuuliro gender violence oba domestic violence muka embeera eno etulugunya bakyala bokka n'abaana babuwala maka mu kimu bamu baana babulenzi bano batunuulira eki abaana ababulenzi nabo batunuuliddwa naye olwokuba nti tufuna obuzibu nti abakyala balingiriziddwa nnyo ensonga lwaki embeera bwekyo bweri bano bakyagenda mu maaso n'okutambuza ennaku zaabwe 16 ezatandise olunaku olweggulo era nga bagenda batambuza enjiri eno ey'okulaba nga balwanyisa obutabulamuko mu maka mu mirimu wonna webiri nga ddala embeera eno yeekusa ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaana abakyala n'ab'obwana ab'obuwala era bano bakoowedde bannayuganda mwenna abali eyo nga mulaba embeera etali nnungi ey'obutabanguko wonna ng'ekata ku bakyala n'abaana muddukire okumpi muddukire eri ab'amateeka ofuna okulaba ng'embeera eno egenda mu maaso olunaku olwaleero kijja kuba nga tubatuusako ebintu bingi mu mawulire gaffe kusa ne program mbadde ntya mu palamenti kuba waliwo n'akakiiko akalulire oba kayiti akakwasisa amateeka n'ensonga za palamenti nako nga kalina ebbagula ebiri bukawulira ebibbago by'omukyala ow'ekkumi Anna Adeke Abejudi yaleeta eryokulaba nga abakabasanya abaana era ab'obuwala oba ab'obulenzi abakunama abambala obubi abakozesa ebigambo ebibi byonna biri mu teeka era tujja kuba nga tubawulira obuwaayiro bwonna obunaaba bugenze kussa n'obbawa ebyo byonna ebinaaba bitufudde mu lutuula lw'olwaleero mu puroguramu yaffe ebadde bikya mu palamenti lwakikuliza batumeza mwenda kupamu fm kulabya omuntu wa bulijjo nze Joweria Namagembe nandi wali ku palamenti. Tweyanziza nnyo omukyala Namagembe Joweria okuva ali ku lukiiko olukulu lw'eggwanga ng'atulipootingira ku nsonga oba ennaku 16 ez'okutangira obutabanguko mu maka naddala n'okusinga ddala ku baana eza 16 days of activism ekibiina ekigatta ababaka abakyala ekya UWOPA Uganda Women Parliamentary Association kyekiwomamu omutwe mu nteekateeka zino nga bagenda batalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo wamu n'okwongera okusomesa abantu ku bulabe obw'okuyisa obubi abaana wamu n'okubamalako eddembe lyabwe webali kuba nti wali ku PAL FM 107.9 kula lya muntu wa bulijjo ziweze 18 zezaakayita ku ssaawa 6 ez'omutuntu luno olunaku olwokubiri wano mu kibuga Kampala wetusinzira okuba ntubaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala akadde kano ate njagala kuba nti nzirukako wano mu kibuga Kampala Mukulumbiro Adi naye atubuulire abavubuka baali nabo aba independent movement nsonga kize bayina ng'okulonda kuno gwekuta okubindabinda okwabona kwa 2026 bubiina obw'enjawulo wamu n'ebiwayi eby'enjawulo bigenda mu maaso n'okuba nti birabikawo ebiwakanya wamu n'ebiwagira enteekateeka ezitali zimu Mukulumbiro Adi sebo tukwaniriza ku PAL FM. Webali nnyo gwe nawe nawuliza 17 katonyeze bwenda pali omuntu wa bijjo mukweshima nga bwegagede nti okulonda kubinda nga tugenda mu kulonda okwa 2026 nti ebyobufuzi bireka bitandise okubeera nga bifubutukayo bikwata omuliro batandika buli bano boogera kino bano boogera kino abenyalemu balaba bali mu ebinenga bikweteredda kusobola kulaba nti bisunsula ani agenda okugenda mu kino ani agenda okugenda mu kino naye kati tunaba kulabayo kabonero konna poliisi bakalaga nti oba ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti binavaayo ne bikwata ambuleera emu ekintu kimu bwetubadde twogerako ne meeya Mulyanyama Ali Kasirye-Nganda n'agamba ebyo ebyobufuzi ebyawamu mu smart collective ebyo tebiriwo temubisuubirawo kubanga buli kibiina kati wekiri kyatuuka kirina okwebanako okulaba nti kitwala ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kisimbawo abantu buli wantu bonna wonna okusobola okulaba nti nno tutambuza netumugamba nti lwaki tebitunuulidde nti kale ebifo ebimu kati okugeza ngaekya president ffenna tuli ku ludda lwa opposition lwaki temugamba nti katukwate tusimbe president omu bavuganye n'owa NRM NRM yo bwereta president omu netaleetako omuntu mulala ne bagenda mu leesi nga bali babiri bokka bokka namusobola okunoonyezero lya eminonyiza president wa makalo nsobola okuba kugenda mu maaso aga nti ebyo byonna tobisuubira kubanga engeri ebyobufuzi gye bitambuzibwamu wano mu ggwanga tugadde mu kisenge tuteese kimu tusimbule n'agamba nti ebyo byalema ebyo byagaana twabigezaako byagaana era nga bwe byagaana mu opposition saako ne mu kibiina kya NRM naye wenyini waliyo poliisi nebiganya bagamba nti ffe tetugenda kutambula na mukulembeze wa ggwanga kyabayogedde bano nga bekwasa era beyita ba NRM independent movement
ekyokuwagira omukulembeze w'eggwanga nga General Kaguta Museveni ye bamuwagira nga y'omuntu bamuwagira ng'omuntu wabula tebawagira ebyo ebimu ebikolebwa mu NRM nti NRM ereka abantu abali ku ground okugeza kankwekyo okulabirako ekyajatiwanga ajatiwakusa atajja kumiga minisita wa Kampala nti ajati minisita wa Kampala muna NRM nti minisita wa Kampala ajati minisita Kabanda gyalina abantu ku ground kyamanyi abantu bonna ku ground abantu bamutegeera bulungi naye batuuka okugaba kaadi ey'ekibiina NRM abagenda okwesimbawo ku bwa MP obwa Kampala ate ne bagibuusa ajati minisita Kabanda abadde ku ground n'abantu nga bamutegeera bulungi nebagenda ne bagiwa Farida atali ku ground n'olwokubanga nti aba aleese akasente abaguze abakulu abali mu kibiina ky'NRM abavunaanyizibwa ku byokulonda n'abawaayo akasente bo ne bayisaawo ne baga nti awo no yalina okubeera nga aweebwa kaadi naga nti eri bagamba nti ekyo nno kireetedde ekibiina kya NRM okubeera nga kifuna okukosebwa mu kulonda kwonna okujja bw'otunuulira okulonda okwali wano mu Kampala nti ne bakansala bennyini NRM teyaweza bitundu 5 ku 100 ekibiina kiri mu buyinza nga president yeyawangula president wa NRM yeyawangula obwa president w'eggwanga naye bakansala wansi ku miranje egya wansi tebasobola kuweza bitundu 5 ku 100 otunula no mu Kampala bw'oba mu Buganda bamemba ba parliament abasinga obungi NRM erinamu batono nnyo terinamu bantu abasinga opposition naye kino kiva ku ki bagamba nti engeri akamyufu k'NRM gye kalondebwamu baddira abantu bennyini abantu abatali ku ground ate abamu obwedde nga opposition baali babalondera n'okubalondera nga bamanyi nti batuweereze gundo ye munafu gwe tujja okusobola okulaba nti bisanya naye era tujja muwangula ne bagenda abo abantu ngaabo bati batandika okulaba nti bayingira mu kalulu bwe bayingira mu kalulu ne bawangula NRM ate NRM ne bagamba nti NRM munafu naye nga bagamba nti NRM y'amaanyi naye obuzibu bwonna bwe buli mu kamyufu kaabwe ke baba bagendamu okuba nti akamyufu tebatunuulira muntu ani ali ku ground ani akoleredde abantu wabula bakutunira alina ssente ku bantu atuusa amaloboozi gaabwe eri omukulembeze w'eggwanga basobole okuba nti babakolera wabula balonda bulungi ani ajje ne ssente nnyingi bo gye batunuulira kati bane baga nti ffe tuli NRM independent movement era be bamu ku babadde mu kalulu akabadde ekisolo era nga bawagira oyo w'NRM eyagwa w'NRM gwe bamma tiketi naye nga ate yali ku ground nti abantu baali bamumanyi bulungi nnyo era nga batambula naye era nsakyo bali mu lukiiko lwabwe mu kuteeseganya kwabwe babagamba nti bagenda kutambula n'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni mu mbeera yonna era baagala omukulembeze w'eggwanga abasisinkane bamubuulire kiki ekiri ku ground nga tebanna bagenda mu kamyufu k'NRM bamubuulire nti kuno wetuba tugenda mu kamyufu k'NRM tutunuulire abantu abalina obusobozi omuntu ali wansi ku ground ategeera abantu era n'abantu bategeera so si kujja muntu bwe bajje bwe bamujje nti olwokubanga alina ssente ze yafuna mu kitundu nti oba alina ssente ze yanyakula eri najja naga nti agenda zisaasaanyiza mu kalulu ne bamuleeta mu kalulu n'agaba ssente naye nga nekyagenda okolya abantu batakimanyi ne ku ground taliiko ne mu bitundu byaba yeesimbye si gyasula talina yadde akantu n'akamu ke balinayo ka ofiisi n'ateerao ka ofiisi akekimpatiira naye nga tagenda kolya abantu ne bamaliriza abantu nga banenya NRM nti NRM efuze emyaka mingi naye tebakoledde naye obuzibu bwonna buvudde ku bano abantu tujja kuba tubafuna insha allahu taala banaba bavudde mu meeting yabwe era bwe tunafuna mu program yaffe ezinadda kusobola okufunako ku mukulu Asumani yennyini yekimanyi w'ekibiina kino ekya independent NRM oba mukulu Ibrahim Musisi tusobola okulaba nti tubafunako okusobola okulaba nti batubuulira enteekateeka weziyimiridde tugenda mu 2026 ate n'ekyokubiri ddiiru basuubira okulayiza bagenda okulayiza enteekateeka gye balina mu kulayiza omubaka waabwe yayitamu ba independent NRM yayitamu okuva mu kisolo nga agenda okuyingira olukiiko olukulu olw'eggwanga. Tweyanziza nnyo mukulu Mubiru Ali oli ku Pala FM 107 katonyeze 9 kula lya muntu wa bulijjo ye mukulu Mubiru Ali ali wali eri Kibuli mu kibuga Kampala
awali abavubuka aba NRM Independent Movement abwe bati abagamba nti bawakanya ebimu ku bikolwa ebigenda mu maaso abo bitebikolwa ebiba bigenda mu maaso mu kibiina kya NRM nga tebivudde ku mukulembeze gwanga wabula nga bivudde ku secretariat wamu n'abakakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NRM nga y'ensonga lwaki bo bagamba nti ebiba bigenda mu maaso tetukkaanya nabyo olw'ensonga nti baleka omuntu ayina obukugu oba omuntu ayina amanyi kyagenda okukola oba aludde mu bantu ate amaaso ne bagatunuuliza omuntu azze ne ssente ez'enjawulo. So ebyo byonna bwe bityo bwe bigenda mu maaso ate nga tutunulidde kulonda kwa 2026 biki ebinaavaayo na biki ebinaaba bigenze mu maaso n'okuba nti bitambula. Webali kuba nti oli ku Pal FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo n'abali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo okuba nti mutuwuliriza n'okutugoberera program tukyali mu News Hour. Nkyali muzzukulu wa Kabangala Tenywa Ismail Idris webale kuba nti otumbudde omukutu ogw'ensonga ogwa Pal FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kati nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala waliwo akabenje akagudde wali eri mu bitundu eby'Kassanda era nga poliisi mu bitundu eby'Kassanda etandise okuba nti yanoonyereza akabenje kano akaguddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero Nakiganda ku kyalo Nakiganda mu disitulikiti ey'Emityana ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende era nga akabenje kano bwe batyo kakabaddemu motoka namba UBH 135G Fuso Fighter ng'ebadde yamata wamu ne pikipiki ya Bajaj Boxer namba UFP 815R ng'ebadde myufu era nga omugenzi ategeerekesenga Alijuma Moses nga abadde mutuuze w'e Kassanda mu bitundu eba Mannyo Gaseka mu disitulikiti ey'e Kassanda era nga mu kaseera kano omubiri gwe gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'Emityana okwongera okuba nti yeekebejje baki ekiviiriddeko akabenje kano naye nga twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Wamala Rachel Kawala n'abaako by'atunnyonnyola ku nsonga y'akabenje kano. Poliisi y'e Kassanda eregisterinze akabenje kano kaviiriddeko omuntu omu okufa ng'akabenje kano kaabaddewo mu kyalo Nakiganda ku luguudo lw'Emityana Mubende Highway mu Kassanda District nga 25 omwezi guno ssaawa emwezi olw'eggulo ng'akabenje kano kaguddewo wakati w'emmotoka UBA 35G Fuso Fighter ng'eno mmotoka yamata ne piki UFP 815R Bajaj Boxer ng'omugenzi amanyikiddwa nga Police Constable Aliguma Moses ono ng'abadde akola ku poliisi yaffe ey'e Kassanda ate nga mutuuze mu Mannyo Gaseka mu Kassanda District era ng'ono yabadde avuga piki UFP 815R Bajaj nga okunoonyereza kulaga nti emmotoka UBA 35G Fuso eno yabadde eva sayidi y'Emityana ng'eyolekera sayidi y'e Mubende. Dereva w'emmotoka eno n'ava ku leeni ye ono yabadde agezaako okudoojinga ebinnya e Nakiganda era okkakkana nga atomedde piki eyabadde evugibwa omusirikale waffe ng'eno yabadde eva sayidi y'e Mubende ng'eyolekera sayidi ey'Emityana ku luguudo lw'e Mubende Kampala. Ekyembi omusirikale waffe eyabadde avuga piki ono yafiiriddewo. Twategeezeddwako twagenze ku scene of crime ng'abasirikale baffe ababadde bakulembeddwamu District Traffic Officer ow'e Kassanda bagenze ku scene of crime. Emmotoka ne piki byonna bigiddwawo bitwaliddwa e Kassanda ku police okubyekebejja IOV nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu Kiganda Health Center mortuary okugwekebejja.
Oyo ye Rachel Kawala yogerera poliisi eyawamala ku musirikale waabwe wa poliisi Bambi Mukama Katonda gwe yajulidde mu kabenje akaguddeyo ku luguudo luva emitiya n'okudda emubende motoka y'amata bwetyo bwe yatomedde omusirikale wa poliisi ono yabadde avuga Bajaj Boxer era bw'atyo Aliguma Moses n'abanga yafiiriddewo mu Bulaga. Oli ku Pale FM 17.9 kyembategeezezaako nga tutandika nti ennaku zino obulagajjavu buba bungi ennaku ng'omwaka guggwako, so twegendereze abavuga wamu n'abakozesa enguudo ab'ebigere ab'obugaali ab'ebigaali wamu n'abantu ab'enjawulo n'abaana ennaku zino bali mu luwummula tomala gatuma mwana nti genda oleete kino nga tukakasizza nti w'omutuma wali safe era ajja kusobola okuba nti yeesaze ekkuba akomewo kwanika piki obupiki kasobola omu okuba n'afa, so tugeze kulaba nti atulondoola abaana naddala mu holiday eno. Oli ku Pale FM 17.9 kula lya muntu wa bulijjo tugenda kuwummulamu n'obubaka buno katono nnyo tukomawo n'amawulire amalala tova ku Pale FM News Hour. Nkyali muzzukulu wa Kabanga Tatenywa Ismail Idris aba streaminga naffe live Ajali Kasoma Center mu London mukama wange ne Hajati Zahara Kasoma mwebale nnyo Haji Moses Chaze bonna bali London mu Bungereza mwebale kuba nti mutuuliriza abali mu America, Dubai, Saudi Arabia, Oman, China, Japan, mukulu Made in Qatar, Japan Tocho mwebale kuba nti mu streaminga naffe live tugenda kutukumawo n'amawulire amalala tova ku Pale FM 17.9. Tangaza ebiroto bya famire yo ne Star Times Solar nejjirako amataala ag'obwerere TV geriko Star Times kabakusasulidde emyaka 2 byonna ku $5 buli mwezi. Kyalira ettabi lya Star Times oba erya Centenary Bank lyonna okwewandiisa okufuna Star Times Solar nejjirako eryanda likabejja garanti ya myaka 2 ng'era esoboka eri buli omu n'ensasula yaayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti 1 7 oba noti 3 7 7 oba noti 8 noti 2 noti 5 oba kabuno bukutuusibwako Star Times Solar nga bali wamu ne Centenary Bank. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund paka ku bukadde 10. Oluusi oyimirira ku kkubo ne weetegereza ebidduka naddala emmotoka enkozesa emirimu. Ezimu oziraba nga zikola lwa butaagaani kyokka ate n'olaba endala nga zo zikyapa kazi na bidi nga mazima kirabika abagoba baazo baziwa Shell Rimla R3X 20W50 aziyamba okuzuwa amaanyi ag'omuzinzi n'otambula engendo empanvu ezitali za bulijjo. Shell Rimla R3X wa mutindo musufu era ye oyiro yekko omukwafu katale awayingini y'emmotoka y'amaanyi ate nga wa bbeeyi nsaamusaamu. Kale abavuzi ba Kanta Elf abakigege n'emmotoka zonna n'ekisi. Shell Rimla R3X ali ku matundiro gaffe gonna aga Shell mu ggwanga. Shell, go well. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde ku nyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. YPA abakugu mu kulunda embuzi bawadde buli omu omukisa okugaggawala okuyita mu The Mighty YPA Goats Investment Project ogenda kunoga ensimbi. Weefunira omugabo gwo ku bukadde 3,25 nga gulimu embuzi 5 era nga buli mwaka gwekubisamu emirundi 2. Jjukira nti okulunda n'okulabirira byaffe so nga embuzi zaffe zirina insurance temuli kufiirwa. Gwegula emigabo gy'osirike olyenga omubede. Okumanya ebisingawo jengu ku ofiisi za YPA erobego okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA opposite Access Building oba Nansana Naluvule. Essimu noti 7 noti 3 noti 34 ne noti 774 313 551. Weekolera obugagga otegeke ebiseera bye eby'omu maaso. YPA. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet panange, chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Ngane kwata mangu mpomu nkugambye
abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umura zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 8 23. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. Muzadde omwana ng'akaaba ate naawe oli mukambwe muzibu kiki mubadde ki? Omwana wange yansobera buli mwaka yasemba nakati mujje ku ssomero leero luno era yasembye. Kambalagirira essomero ligenda okuba malako ennaku ye Milestone Junior School. Ssomero lya ddene boarding lya bawala n'abalenzi lisangibwa Njinja Misindye Sonde Mukono. Lina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi. Balina computer laboratory eyamba abayizi okusoma amasomo ga computer. Balina library ate nga batendeka abaana ebyemikono ebyobulimi n'obulunzi empisa wamu n'okwogera mu bantu. Ebyokwerinda by'omuyizi biri waggulu nnyo anti essomero lyonna lyetooloddwa kamera era nga balina n'enteekateeka eya tahfiz eri abayizi abamaliriza ekyomusanvu siniya ey'okuna ey'omukaaga n'okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano oba kubira Director Professor Muhammad Mpeza ku 07030769 oba Head Teacher ku 0774384736. Milestone Junior School, unpacking our potentials. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله
الله. Adhan kuchukumusa mvukatanizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Edduwa ya Adhan kuchikumusa mvukatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan kuchikumusa mvukatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Yes, Pal FM 107 kutenyeze mwenda kula lya muntu wa bulijjo n'abali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo. Abanayi mbajjukiza ku Sunday nongena kuzo mwezi lumu tugenda kubeera liri Kigogwa Matuga mu maka ga Sheikh Nuhu Muzaata batewe yaziikibwa nga bwetyo tumulombereddwa wamu n'okwongera okujjukira emirimu gy'akolera ddiini Busiraamu ssaawa 3 ez'okumakya. Fena tubeere nga tutuuse wali Ekigogwa Matuga ku Sunday eno ngena kuzo mwezi lumu mwezi ogwa December myaka ena giweze bwekyanga mukadde waffe n'atuva ku maaso Allah w'ekitiibwa tumusaba amusaasire ate tubeereyo mu bungi so nabwe ekitiibwa famire ya Haji Adam Muzaata wamu ne famire yonna bongera okuba nti babayita mwenna mu ggweyo tubeere nga tujjukira omuzira w'Obusiraamu ono Sheikh Nuhu Muzaata bate ate ng'era olukiiko lutesitesi olukulemberwa Haji Rashid Ssenyonga lubagamba nti musobola okuba nti mwagira ku nteekateeka eno n'okola nti tubeerawo mu bungi so nabwe kityo tubeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu ate bw'obanga okooya abapangisa abakulumya emitwe mukujjukiza gwe munnange akooya abapangisa abakulumya omutwe Buddha Events and Property Management bazze okulaba nti balongoosa embeera y'okukwasizaako mu kubanja abapangisa gwe nnyumba ozibakwasa gwe ssente n'oba nti mwana atuolinda kuva eribo tobanja mupangisa bajja zikuwa mu budde ate ng'era ssente ezo zijja kujja nga ziwera bulungi sikuwako bitundutundu leero bakuweeka 5 enkya bakuweeka 10 luli bakuweeka 7 ssente ezo zijja kujja bulambalamba abapangisa abakulumya emitwe bakwase banafu aba Buddha Events and Property Management basolooza amayumba g'abapangisa boogirira emikolo egy'embaga kwanjula birthday parties mikolo egyonna gyakiika n'emirala mingi batimba ne ku mikolo egy'enjawulo era nga bwebakwasa omukolo gwo bagukuwa buli kimu kyonna kiwedde kitegeeza nti by event planners so nabwe kito unawa yagala okukwata videos wamu n'ebifaananyi weekwate banafu aba Buddha Events and Property Management ojja basanga waliri kuyiga Chambers omwaliro ogusooka essimu kuba ku 0753 23 75 71 essimu eri 0753 23 75 beba Buddha Events and Property Management wojja okubasanga wali kuyiga Chambers eyali Jomai muna Uganda wenna amaze ebbanga nga otawanyizibwa enviiri ate nga naawe azina buli zikutuka myukirivu tezinyirira nkwanjulira hair folic oil agenda okuba nti atereza enviiri zo hair folic oil ono akoze enviiri anyiriza azigonza ate nga tezikutuka era nga hair folic ono akozesebwa abantu bonna abaami wamu n'abakyala n'abaana abato abakyala nga naawe oli eyo weevuma enviiri engeri gye zirabikamu beera nga okozesa hair folic oil asangibwa ku AK Islamic Box Center ku Mukwana Ked oba yita ku ssimu 0755 92 52 22 0755 92 52 Sweet Valley Islamic Nursery Primary School lisangibwa Ddege Bombo Kibajju etwala omwana asoma okuva ku nursery mpaka kibiina kya mukaaga bali wagazi baana basoma bulungi muzikiti weeguli eddwaliro ly'essomero weeriri dining hall ey'omulembe weeri ate nga abaana basoma
abasomesa eddiini bakola ebibuuzo ebya PLE wamu n'ebya IPLE okumanya ebisinga basanga eddege ya bombo kibajje. Essimu yaabwe eri 0700 8 88 82 0700 8 88 82. Oyogera ne Principal Buterevu. Ate nga nkwanjulira Prestige Majorini Siajo w'omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimbo mbiri abagenda ku mikolo mu mwekwate ababekeri mu mweyune kubanga akekereza ate ng'ofuna amagoba mangi agiramu kilograms 10 kilo emu grams 5 ne grams 2.5 mu birungo bya vanilla wamu ne original era ng'ojja musanga mu maduuka ne supermarkets ez'enjawulo. Amwagala mu bungi genda wali ku Chapa Gen Enterprises mu Kikuubo ewa Haji Rashid Senyonga ojja kuba bw'oti omufuna. Mwami Nasifu Sale amaze okuba nti aneegattako njagala abeere nga twala mu nsiko ey'ebyemizannyo mawulire agakwata ku byemizannyo ssebo nkwaniriza Mwami Nasifu Sale nnaku zo zizino zitambula omwaka gugenda n'abagumalako nga Mukama Katonda abasobozesezza nga bakyali balamu balina okuba nti beebaza. Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Webale kubanga wekumidde ku 107.9 Pale FM ekulere omuntu wa buli jange ndi omu kubeebaza ate mpozi ekirabo ekyobulamu n'ebyo Allah byampadde manyisima. Nze omu ku bantu abafunye mwaka guno afunye mu bingi omuli ssente obulamu emikwane emipya n'ebirala bingi sisobola bimanya n'ebimalayo abamu bayinza okukwatibwa enswala ne fitina kituufu naye alhamdulillah byefunye okoze ki tubifunye alhamdulillah era sibali wambaavu bamufuna mpola nabavaamu nobalekera abalala lekamu abalala manyi kibinja kiwere kyabamufuna mpola naye Allah yansuumuusaawo naye ebisingaawo anayagala obimanya jakujja si kinomu kakati njagala kutandikako ku nteekateeka oba njagala kutandika wali mu Uganda Cranes. Omuvubuka ono abangi badde bamwebuuza bagamba yabulirawa omutendesi singa teyamuwa mukisa gumala. Omuvubuka Elio Kaprodosi defender emyaka 28 yalabikira mupiira gw'eggwanga erya Botswana Uganda gwe wangula wali musawe Nambole era bw'atyo bangi ne bagamba nti Uganda efunye defender wabula ate emipiira egyazeeko omuli ogwa South Africa, DR Congo, South Sudan tetwasobola kubanga tumulaba naye abwatyo yafunye club empya era bwatyo agenda kubanga yasayiniza agenda kugizanyira paka ate season wena gwako. Club eno eri wali mu Serie B oba ligi yokubiri eya Italy era nga club eno ye SC Stadella jagenda kubanga zanyira omupiira paka season wena gweko. Ono yavudde wali mu timu ya SC Leko jada zanyira omupiira season eri bwatyo so kubanga ate positive baso kubanga bongera endagano naye bwatyo ade taina club mu kaseera awo tuzanyide emipiira ejo chovola nti omutenzi Paul Port yasoa kubanga muloozaako manyo muzanyi wa taina club wazanyira fitness sebera wansi ensonga lwaki Elio Kaprodosi myaka 28 mbadde temulaba ngagenda maso nokubanga ayitibwa ku nteekateeka timu y'eggwanga the Uganda Cranes. Omuvubuka ono jukira nti munna Uganda naye nga azaalibwa abasajja okuli omu Italy kosate mpozi ne mama mu Congo naye nga azaalibwa wano mu Kampala bw'atyo kimufuula omunna Uganda era bw'atyo ensonga lwaki obadde omulaba ku timu y'eggwanga the Uganda Cranes. Akulidde nnyo mu ggwanga erya Italy era omupiira gw'ebiseera ebisinga gy'abadde aguzannyira era mu timu eya Roma youth football oba omupiira gw'ekivubuka guno banga akula gyaguzannyidde paka ku timu eya AS Roma bw'atyo ate n'abanga avaayo n'atambula ku timu ez'enjawulo era mu ggwanga erya Italy nga n'essaawa eno gyasayinize era ali mu ggwanga lya Italy. Nga nvuddeko awo nemutwaka ate mu nteekateekeza Oldies League eno ey'abasajja bakulu ate era league ey'abanene ngenda kutegeeza nti abali mu kilo 10 n'okusoba bebajeetamu kosa ate n'abo abasukka emyaka 38 bagenda maaso n'okubanga bajeetamu era nno etuuse ku round of 16 era nga first leg eya round of 16 ejja kuwezanyibwa ennaku somwe zijja kubeera lumu omwezi ogwa December era fixture nga bwegenza maaso n'okubanga esengekebwa okuviira ddala lwimbi binja tulaba timu eya Luzira Express bajja kuba Tunkane Chiwanga Legends omupiira guno gujja kubeera wali emirambo Kitintale so nga ate Nsangi Nsaspa bajja kuba bazanya Banzege FC bajja kubeera Nsangi Community Playground. Oldies Kiti bajja kuba bazanya timu ya Mzei wa Wanja omupiira guno gujja kubeera wali Kiti Ground so nga ate Kabowa Oldies Select bajja kuba bazanya Jokera Old Timers omupiira guno gujja kubeera Wankulukuku. Busoga Legends bajja kuba bazanya Mutundwe Diplomats omupiira gujja kubeera Bugembe so nga ate Old Stars FC Chitezi bajja kuba bazanya Mutungo X Internationals ate mpozi bajja kubeera wali Namalere Research Center ate Bajo Legends bajja kuba bazanya Land King Sports Club bajja kubeera wali mu Paul Mukasa Playground ate Gayaza Corporates bazanye timu ya Kawempe Kataka wali eWampewo Stadium. Empiira gino kugambye ennaku z'omwezi zijja kubeera lumu omwezi ogwa December. First leg eya round of 16 wejja okubanga ezanyibwa njogera ku Oldies League y'abasajja
bakulu ne bannamunene naye nga bakyategeera akapiira. Kakati kyensembera nakyo the fixes genda okujja wali mu kikopo ekya UEFA Champions League era olunaku olwaleero egigenda okuba nga zizanywa saa 2:45 ttiimu ya Slovan Bratislava bagenda kuzanya ttiimu ya AC Milan so nga ate era ku ssaawa ezimu Sparta Praha bagenda kuzanya Atletico Madrid ku ssaawa 5 ez'ekiro Barcelona ku Camp Nou bakyaze ttiimu ya Brest ate ku ssaawa ezimu 5 Bayer Leverkusen bazanye ttiimu ya RB Salzburg ssaawa ezimu Bayern Munich wali ku Allianz Arena bagenda kukyaza ttiimu ya Paris Saint-Germain oba gite PSG era ssaawa ezimu Inter Milan bagenda kubakyaza ttiimu ya RB Leipzig. Manchester City bazanye ttiimu ya Feyenoord, Sporting Lisbon bagenda kuzanya ttiimu ya Arsenal ate olwo ku ssaawa era 5 ez'ekiro Young Boys basembeyo bazanya ne ttiimu eya Atalanta. Ebisigadde tuwuliziganya ate mpozi mu updates zaffe ez'ebyemizannyo ez'enjawulo ate mpozi the Pandit Desk wali ekiro ssaawa 5 paka 6 ofuna ebyemizannyo ate mpozi mu lunaku ebiba bitambudde mu ssaawa namba. Zesali Nasif akumata kumira mpeera kwageza ekiro ekisinga obulungi oba olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati Mariam Nakaite Bonamwaya abadde akuwuliriza ne Hajati Hindu Nabitaka wali watuba ndabira nnyo Dr. Abdul Hamid Derumu kumbago mixine haji twaha sejjemba dosa omwe bale kubanti mbadde mutumbudde mbagalizo nnako lungi atakumira mpeera bankumbire tugenda mu ddawa wano egenda tutuusa mu programu abakyala bazira ate era tubeerenga programu zaffe endala zonna zeeyongerayo nze muzzukulu wa Kabanga Latenywa Ismail Idris atakumira mpeera kunkumbire. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa